Yokaana essula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'atambula mu Ggaliraaya, kubanga teyayagala kutambula mu Buyudaaya kubanga Abayudaaya baali basala amagezi okumutta. Naye embaga y'Abayudaaya ey'ensiisira yali yeenetera okutuuka. Awo baganda be ne bamugamba nti, "Vva wano ogende e Buyudaaya, abayigirizwa abo nabo balabe emirimu gyo gy'okola, kubanga tewali akola kigambo mu kyama. Bw'abanga ayagala amanyike mu lwatu, bw'okola ebyo weeyolekera eri ensi." Kubanga ne baganda be tebaamukkiriza. Awo Yesu n'abagamba nti, "Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka, naye ekiseera kyammwe ennaku zonna kibeerawo nga kyeteeseteese. Ensi teyinza kukyawa mmwe, naye ekyawa nze, kubanga nze ntegeeza ebyayo nti emirimu gyayo mibi. Mmwe mwambuke ku mbaga, nze sinnaba kwambuka ku mbaga eno, kubanga ekiseera kyange tekinnaba kutuukirizibwa." Bwe yamala okubagamba ebyo n'asigala e Ggaliraaya. Naye baganda bwe bwe baamala okwambuka ku mbaga, Yesu n'ayambuka, si mu lwatu wabula mu kyama. Awo Abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga nga beebuuza nti, "Ali ludda wa?" Ne waba okumuunyamuunya kungi mu kibiina, abalala nga bagamba nti, "Mulungi," ate abalala nga bagamba nti, "Nedda, naye akyamya abantu." Naye olw'okutya Abayudaaya tewali yamwogerako mu lwatu. Awo mu makkati g'ekiseera eky'embaga Yesu n'ayambuka mu yeekaalu n'ayigiriza. Abayudaaya ne beewuunya ne bagamba nti, "Ono amanya atya okusoma nga teyayigirizibwako?" Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, "Okuyigiriza kwange si kwange, naye kw'oyo eyantuma. Omuntu bw'ayagala okukola oli by'ayagala, alitegeera okuyigiriza kuno obanga kwava eri Katonda obanga nze njogera by'amagezi gange. Ayogera eby'amagezi ge anoonya kitiibwa kye, wabula oyo anoonya ekitiibwa ky'oyo eyamutuma, oyo aba w'amazima, so obutali butuukirivu tebuli mu ye. Musa teyabawa amateeka, so mu mmwe tewali akwata amateeka. Musalira ki amagezi okunzita?" Ekibiina ne baddamu nti, "Oliko dayimooni, ani asala amagezi okukutta?" Yesu n'addamu n'agamba nti, "Nakola omulimu gumu, nammwe mwenna ne mwewuunya. Musa kyeyava abawo okukomola, si kubanga kwa Musa naye kwa bajjajja. Ne ku Ssabbiiti mukomola omuntu. Obanga omuntu akomolebwa ku Ssabbiiti, amateeka ga Mukama galeme okumenyebwa, lwaki munsunguwalira kubanga nafuula omuntu omulamu ddala ku Ssabbiiti? Temusalanga musango okusinziira ku ndabika, naye musalenga omusango ogw'ensonga." Awo abamu ku bantu ab'omu Yerusaalemi ne bamugamba nti, "Gwe banoonya okutta si ye wuuno, naye laba ayogera lwatu, so tebaliiko kye bamugamba. Abakulu bamanyidde ddala ng'ono ye Kristo, naye ono tumanyi gy'ava, so nga Kristo bw'alijja tewali alimanya gy'ava." Awo Yesu n'ayogerera waggulu mu yeekaalu ng'ayigiriza n'abagamba nti, "Nze mummanyi era ne gyenva mumanyiyo, naye sajja ku bwange nzekka, naye oli eyantuma ye w'amazima, gwe mutamanyi mmwe. Nze mmumanyi kubanga nva gy'ali era ye yantuma." Awo bali ne basala amagezi okumukwata, naye tewali eyamuteekako omukono kubanga ekiseera kye kyali nga tekinnaba kutuuka. Naye bangi ab'omu kibiina ne bamukkiriza ne bagamba nti, "Kristo bw'alijja alikola obubonero bungi obusinga ono bwe yakola?" Abafalisaayo bwe baawulira ekibiina nga bamwemuunyaamuunyaamu batyo, bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuma abambowa okumukwata. Awo Yesu n'abagamba nti, "Esigaddeyo ebbanga ttono nga nkyali nammwe ndyoke ŋŋende gy'ali eyantuma. Mulinnoonya so temulindaba, era gye ndi mwe temuyinza kujjayo." Abayudaaya ne boogera bokka na bokka nti, "Ono ayagala kugenda wa, ffe gye tutamulabira? Ayagala kugenda eri abo abaasaasaana mu Bayonaani, ayigiriza Abayonaani? Kigambo kyekyo kyagamba nti mulinnoonya so temulindaba, era gye ndi mwe temuyinza kujjayo." Naye ku lunaku olw'enkomerero era olusingira ddala obukulu ku mbaga, Yesu n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'agamba nti, "Omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu mutima gwe." Ekyo yakyogera ku mwoyo
gwe baali bagenda okuweebwa abamukkiriza, kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa, kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. Awo ab'omu kibiina bwe baawulira ebigambo ebyo ne bagamba nti, mazima ono ye nnabbi oli. abalala ne bagamba nti ono ye Kristo, naye abalala ne bagamba nti nedda, Kristo ava mu Ggaliraaya. Ekyawandiikibwa tekigamba nti Kristo ava mu zzadde lya Dawudi ne mu Besirekemu, embuga Dawudi mwe yali. bwe kityo ne wabaawo okwawukana mu kibiina ku lulwe. Abalala ne baagala okumukwata, naye tewali eyamussaako emikono. Awo abambowa ne baddayo eri bakabona abakulu n'Abafalisaayo, nabo ne babagamba nti ekibalobedde kiki okumuleeta. Abambowa ne baddamu nti Tewali muntu eyali ayogedde bw'atyo. Awo Abafalisaayo ne baddamu nti Era nammwe abakyamizza. Aluwa mu bakulu eyamukkiriza oba mu Bafalisaayo? naye ekibiina kino abataategeera mateeka bakolimiddwa. Nikodemu omu ku bo era edda eyagenda eri Yesu n'abagamba nti Ye mpisa yaffe okusalira omuntu omusango nga tebannawulira bigambo bye n'okutegeera ky'akoze? ne baddamu ne bamugamba nti Naawe wava Ggaliraaya? Noonya olabe nnabbi tava mu Ggaliraaya. buli muntu n'addayo eka.